nkulamusako mugwe wenna ali eyo Munamubende mpuliriza era ndaba akawungezi k'olunaku olwaleero Sunday nga 10 lunaku lulungi kawungezi kalungi lunaku lwa Sunday mukulikeyo mu masinzizo amanya Walubi Andrew mulima mayuni njagala okwaniriza ku program enganzi nate era gye twateekako okubeera nga njogerezeganya ne bannamubende naddala bannamubende municipality mu kibuga wano wakati njagala obayozaalira okuba amabega weekend ewedde ebaddemu ebintu bingi ebaddemu ebintu biyitirivu naye ku mulundi guno njagala kwebaza abannakibiina kya National Unity Platform abanzikiririzaamu okulaba nga ngenda kukiikirira Mubende ku kifo ekyawano mu municipality. Bannamubende mwena njagala kubayozayoza olw'okufuna obuwanguzi okuba nti musobodde okuba nga mufuna obuwanguzi obusooka. Obuwanguzi buno busooka bwa nkizo era bwa ttendo kakati obusigaddeyo bwammwe okujja mulonde bwammwe okukyusa nnanga muntu zammwe. Bannamubende bangi mu municipality wano benjogeddeko nabo naddala abavubuka napo n'abavubuka oba abazeeyi abakusumuseemu ku myaka nga nnanga muntu zammwe ziraga nti mulina kulondera mu bifo birala byanjawulo nga muli mikwano gyaffe era nga muwangalira wano. Nyongera okubasaba nti nira offices we ziri ng'agenda ku minzaani okyamiraawo ku kidda ku garaji ya Nkalubo bw'otuuka awo bw'otuuse mutereze votability zammwe tutambule wamu. Ku mulundi guno akalulu tugenda kajjayo kyeyolega lwatu nabwe kityo mbasaba mujje tukwatagane tuze enkoko ewaka. Bannamubende tubadde n'ensonga mpitirivu nnyo naye mu zonna njagala kutandika n'ensonga ya utilities ensonga ya ebintu ebibadde bibeerawo mu wiiki. Tubadde n'amasannyalaze agatutataganya tubadde n'amazzi abasinga temuddangako ku mazzi tuyina enguudo embi tuyina obujjanjabi obutali bulungi tuyina structures ez'enjawulo nga za gavumenti naye ng'ebikola temuli. Bannamubende kino kigenda kukoma olwa enfuga ebadde eyamuzibira mu bbwa nga tugenda kwebbulula abavubuka era abakulembeze abalungi bemufunye. Nja mukujjukiza nti erinnya Walubi Andrew mulima mayuni omuweerezaawo ate agenda okubeera omukulembeze ow'abantu. Basabo ne bannyabo amazzi tegabaddeeko amasannyalaze gabadde gabuukabuuka era aba bizinesi ez'enjawulo bafiiriddwa ebintu ebyobuwanana naye kino kitulekawo ng'abantu oba ng'abawangira emubende. Bannamubende tuyina abakulembeze nga batunnyonnyola bunnyonnyozi nga tebatukolera. Tuyina abakulembeze nga bakimanyi nti emubende akalulu kaawo ka bwereere kitufu ka bwereere naye ate tukawa abantu abatagwanidde kufuna kalulu kaffe wano. Bannamubende twenyooma nnyo abanyigirizibwa tuli bangi naye twenyooma bwe kijja mu kufuna akalulu kyenyooma bwe kijja mu kwesimbawo mu bifo. Teri kifo kinene ekifo kinene nga togenda kumpa kalulu ekifo kinene nga tolonda ekifo kinene nga teweesimbyewo. Njagala bakakasa nti ebifo n'agafo tebiriiyo wabula obukulembeze n'obuweereza kintu kikulu ate mwagale nnyo abantu abaliraanye. Enkyukakyuka gye tusinga okwetaaga yenkyukakyuka eriraanye n'obuzibu bw'oyitamu ng'okola mu kitundu. Enkyukakyuka gye tusinga okwetaaga yenkyukakyuka ey'omwana owammwe. Enkyukakyuka gye tusinga okwetaaga yenkyukakyuka ezzaamu omwana omuto essuubi. Yenkyukakyuka gye tusinga okwetaaga yenkyukakyuka y'ekibiina ekiri ku mulamwa y'ekibiina ekirina zero tolerance corruption. Ezo ensonga nno nkulu nnyo bannamubende bampuliriza era njagala bategeeza nti Walubi Andrew muweerezaawo era awangalira wano yazaalibwa wano bazadde be we babeera n'obuweereza bwe businga bukoledde wano n'abuteekateeka. Bangi ababadde beefumitiriza ku kusoma ebyensoma nze saagala bikuliriza nnyo naye njagala bakakasa nti nze nasoma ndi musajja muyivu natuuka kasozi akabayivu Makerere naye si ensonga enkulu. Omukulu wa president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ayongera okuttaanya ensonga y'okukola abayivu abaffe. Abayivu betubadde tulaba betubadde tussaamu ebitiibwa betukulembeza batuswaza. Tulina omukulu w'ennaku ezo gwe baakwata ku nkoona nga tetusobola kugumiikiriza ne tumuwa ebyokusalawo oba ebyokulondako ebyenjawulo n'alemwa oyo ne tusobola okuba nga tumuta. Abalaba show zange ezize zibeerawo ne ku program ya EK platforms ku social media handles ez'enjawulo YouTube ne TikTok nalinga mbagamba nti ku mulundi guno tetukyasobola kuddamu kukkiriza muntu kuwagaanya kuyitawo batutawaanya nga batuuse waggulu eri ebintu tubitema nga budde bukyali nabwe kityo n'emubende kyazze omusajja agenda. Njagala kubazzaamu amaanyi bannamubende abali nti bwe munaaba mulonzi akalulu kaffe tugenda kukakuuma
akalulu kaffe tugenda kukassaamu ekitiibwa. Akalulu kaffe ka muwendo nnyo abaseddekezi ke babadde bazanyirangamu ebiseera byonna bye tuzze tubeerawo. Bannamubende, njagala okakasa nti enguudo ezikoleddwa nnungi, naye mulimu obumulumulu obuzze bulimu obwetaaga okutereeza enguudo, okugeza ng'agenda ku highway awo junction eva mu Kibaati ne Pride Travelers Hotel bateekawo zebra crossing oba emisale egyo egiraga abatambuze bwe basalira ekkubo okuva eruuyi eno okudda ku luuyi olulala. Naye njagala kugamba abakulembeze baffe nti obubonero buno bwe babutadde ate enguudo main, ekitegeeza nti abavuzi ab'ebidduka abatambulira ku nguudo zino tebajja bu respecting oba tebazza bussaamu kitiibwa okuggyako okukola obubenje obw'enjawulo. Enguudo ezindala ezikoleddwa era nyongera okusaba bekikwatako enguudo kati ng'olugenda mu Boma akasozi kali kasongovu oba tukiyite nti kali steep nnyo, ekisobozesa oba ekireetera abavuzi b'ebidduka abafu ab'enjawulo okufuna obubenje, nga akabenje akasembayo ennaku ezo ku luguudo olugenda e Boma ng'oyitidde wano ku church y'Abakristaayo e Kasenyi luli steep nnyo oba akasozi k'amaanyi nnyo akatuleetera okuvibwako munnamawulire waffe owa Mubende FM n'atugendako bw'atyo. Abasebo ne banyo njagala bagamba nti enkulaakulana zonna ezikoleddwa si za bibiina, si lwa kubanga twalonda bulungi, wabula zaali ziteekeddwa okubaawo. Nabagamba nti ennaku eziyise oba ebiseera ebyasooka nga tufuna districts mu Uganda, Mubende y'emu ku districts ezasooka okufuna obwetwaze obwa district, naye nga banne baazo abana abasigalira be balonda nayo Mubende bo baafuna dda site. Bannamubende njagala bategeeza nti emisolo ebigigenda mu maaso n'okubanga gibawuuba businesses eziggalwawo lwa nsonga yakuba nti Bannamubende mwafuna omuntu oba mwafuna abantu abatali bannammwe, mwafuna abantu abayerimbika mu bitiibwa ate bitagasa. Bannamubende njagala bakakasa nti obusobozi si tekikyali kigwanizo oba tekikyali kisaanizo kya muntu okubeera nga tukulembera, wabula twagala munnaffe, twagala omuntu ategeera ebintu ebitunyigiriza oba ebinyigiriza omuntu oyo wa wansi asembereyo ddala, kuba tusinga okubeera abangi. Bano abajja nga beerimbise mu bitiibwa ebya engineer, abajja nga beerimbise mu bitiibwa eby'abasomesa, ba headmasters oba ba teacher oba abasawo, tebatukoledde kimala. Tugamba nti kakati bassebo ne bannyabo musooke mudde ebbali mugende mukwasaganya emirimu gyammwe gye musuubira nti mwagikola bulungi oba mwagitegeera, si gye gigenda okubaweesa akalulu omulundi guno oba si gye genda okutuweesa akalulu omulundi guno, wabula twagala omuntu omukozi, twagala omuntu atunulira ensonga y'omuntu wa wansi. Ensonga lwaki Lukwago wa Kampala akyasigaza relevance nga n'ebibiina ne biba bizze ne bimunyeenya ku lw'okuba ng'ayimirirawo ku nsonga y'abantu, ku lw'okuba ng'abeererawo ku lw'abantu. Abantu bano be tuteeka mu bifo eby'enjawulo tubateekayo ku lwaffe, tetubateekayo ku lwa gavumenti, situbateekayo ku lwa nteekateeka za gavumenti. Weewaawo sinyoomoola muntu oba sigamba muntu nti bw'alinnya mu ntebe atandika okulinnyirira enteekateeka za gavumenti oba azimenyewo oba azisazeemu, wabula ngamba nti omuntu ono enteekateeka za gavumenti we ziba zizze yasooka okuteekayo omugongo ku lw'abantu, enteekateeka ezo we ziba zinyigiriza ne zisobola okuba nga ziteekebwamu amaanyi amalala g'enjawulo oba ne ziggyibwawo completely. Bassebo ne banjagala bajjukiza erinnya lyange Walubi Andrew, sagala kumamalira budde. Wendi muwulira generators zikuba business ziggalwawo, naddala bakwano bange ennyo abasala enviiri, bakwano bange ennyo abavuga boda, amafuta ga bbeeyi, naye mbakakasa nti ku mulundi guno embeera eyakizibira mu ggwa egenda kuba ng'etuuka ku kkomo. Bassebo ne bannyabo, tewali kyakusanyukirwa mu Uganda, tewali kyakusanyukibwa naddala nnyo e Mubende olw'okuba nga tuli mu kunyigirizibwa, olw'okuba nga tulina abakulembeze abanyoomoola ekitiibwa ky'akalulu ke tuba tubawadde, ne bakulembeza ebitiibwa, ne bakulembeza professions ez'enjawulo ze baba bagenda nabo oba ze baatijjisa nga banoonya akalulu. Bannamubende muli babuufu era nkakasa ku mulundi guno mugenda kusigala nga ate muli bagezi nnyo n'okusingawo oba n'okukirawo. Bannamubende njagala bajjukiza nti ebintu byonna ebigenda mu maaso oba enkalala z'abantu abatandise okubanga beerimbika mu kuba nti bagenda okulonda obukiiko bwabwe obw'enjawulo, National Unity Platform nayo bwetyo mu buufu bwe bumu mugendeyo ku offices ennungi mu kirungi we ziri, mwongere okwewandiisa ate mwongere okumanya enteekateeka z'ekibiina kyammwe, muleme kwekubagiza, muleme kulowooza nti twamala. National Unity Platform tulinga nga abalokole abajja ne basenga mu kisaawe nga banoonya endiga ezaabula, nga bongera okukkaanya enjiri ey'obulokozi. Tuli bulokole,
National Unity Platform tuliwo okulokola embeera, tuliwo okulokola abantu abo banyigirizibwa, tuliwo okulokola ebintu bino ebize bibeerawo ebyakizibira mu ggwa. Basebo ne bannyabo mbagala nnyo, mwebale kumpuliriza. Mulima Mayuni Andrew Walubi, omukulembeze ow'abantu 2026. Katonda w'amaanyi.